batto mukago n'abaabula bakyaba bako nnyo abasajja muli bakukiraba baoide makers bayingidde banyirira okufa ndaka maama kanekoleko nga Esther ndi wano kumpi ku Mabirizi kanzire buto sina gafana mbalabe hey ulira akasusu gwe twabagamba dda bakimanyi nti balikola twabagamba dda batapinga twabagamba dda bakukola ki bakufa abavu baleke bafe oliwa oli mukola kafesha abanaku bali bakola bakubaavu abavu bakuba bali abanaku bali bakuba emimiro bakola mpalana nganyirira skin agikolerawa wa Esther School of Beauty Esther Skin Therapist agambye atya Esther Skin Therapist kamuyulike emimwa somalabula abavu bakola ki bakola mpalana bamera bizimba nze ndi wa Esther School Therapist nyaba ndete mbwa yange nkya bagisale ebyoya bakubaavu byebyo baleke gwe nugwe balume tofa nabo byebyenjogedde kati gweddeeyo oba tomanyi ku Mabirizi gweddeeyo beereeyo oza mwasira munoonya musajja nkyayi sikini ekusiiwa osinga n'ebiku olirudde wa mama musiki bannange ndi wa Esther Mabirizi complex kati mulaba wano ku Mabirizi complex level 7 room number AP33 soka testinga skin yo tumanya skin kije tuliko then fuga mulungi fuwe nalungi waneta nawe gende wa Esther patsake now sabada kumusajja kirantu afe nam dark spots kwata bulungi kirantu afe na dark spots aina whiteheads kalevu black spots ziri ku matama ne black kids tugenda mukala professional weta customized facial banji bachusa manya na kita customized facial tuba tugase skin eri oil teri dry anywa amazzi alya bulungi kikibirawo kwa skin alya bulungi omwavu wakufa tonyonyogera onofunisa apataiti location tuli ku Mabirizi complex level 7 room number AP33 yes full figure tugenda mukola customized facial erimu hydra facial erimu nano infusion facial mwemuli dark spot facial mwemuli facials afe zina ate ng'ebirabo bya mutwalo 15 mwemuli facials mukaaga ate ng'ogikolera ku mitwalo 15 yes muli emwebuuza facials afe zalina ku sente meka zalina kuva ku mitwalo 8 tulinawo ye 8 tulinawo ze 12 neye 15 egyo tuli mu kukola so now right now nga emulaba full figure hey amatama mugenda gashepinga tewakidde ku matama tomalako ettama bwe mumala mukwale katabo kange tukolere ku katabo mukole katabo fe twesunze embwa katabo kasomye mukole katabo Salifa akwatiridde nnyo olwaliro Salifa akotenya katabo kange mukakole Sharifu bannange kanyirira luno ovume embwa zino muli bakukiraba omwavu tonsemberera tosembera ng'okola ki ng'okulubuka muntu n'okunkumuka notandika okuvaako evvu nga Esther ali ku Mabirizi olunaku oli waaki sikini newange ensala sikini ensala oza mikolo gyantama mu bantu otyamu togenda mu meeting buyemba abalowooza buli omwamugeya oli kizibu
Skin yakufukira ekizibu. Naye bannange. Abakazi ennaku zino bamanyi omusajja ano ayambadde ki? Ali bulala? Badde ali bulala. Embwa tugenda gikolako enkya. Kunyiza bunyiza. Embwa tugenda gikolako enkya. Bane mutapinge screen yammwe abali ku TikTok, mutapinge ku screen, mlikinge, musharinge. Full figure ali wano ku Mabirizi Complex level 7 room number AP33. Enamba yaffe eri 0705 30 45 27. Azze mukolako ku kasusu, ku lususu. Hey, kola sente. Obulamu bukunyumire. Oleme kutondowala na kukaddiwa mangu. Kola sente ojja ku Mabirizi Complex. Pressure zaffe siza bay by the way. Pressure zaffe za mtawa 8, 12 ne 15. Buntu wa bulijjo nnyo. Buntu nnyo ku skin. Muntu noba n'enkovu gye n'ayita December. Tezikyukako nga Esther ali wano ku Mabirizi. N'oyiwa embalabi. Kwenda kuya kwa Esther skin therapist. Mbako. Sanga ku Mabirizi Complex level 7 room number AP33. Number is 0705 27 0705 30 45 27. Bana mutapinge ku screen. Uliro obulamu. Mulya gwe. Embwa bagireeta, embwa ejja kusanda akatabo ko kaasomye dda. Bagiwa makuloni. Akatabo ko weekali. Embwa bagiwa makuloni nga bwezija. Embwa bagitutteko ku supermarket. Bannange. Amala emirundi binabimanyi. Tabimanyi. Ababeera mu nsi kyabo. Sange sitegeera. Mulinnya kugenda Dubai ekola bino. Naffe tubikola wano ku Mabirizi Complex. Omwavu wakululika. Abavu bakola mpaana bagaga tukola skin. Kati competition. Mudemu mpito mukadde munanda. Mudemu mpito mukadde. Bajja kiwulira. Yafa n'omuntu. Akazigo weekali. Akazigo ogenda kuba okalaba mukwano. Full figure of the good life. Wagambe full figure of the good life. Nako wenako. Yannuma nnyo ndeka. Nengo ofunye sente lwaki bino ntojja. Why not? Ate sente ntono nnyo za bulijjo. Oba oli mugolo oba ogenda kuwasa abamu no babakolako ne koloni. Mukola ku baloni. Yabateesa tebasobola lema. Ewa Esther bakola ku baloni. Ate tukola ku baloni. Tamala mirundi tojja. Tebakola ku baloni wala nnyo. Tetukola ku baloni bannange, tetukola ku baloni. Tamala mirundi junior tosala wano tebakola ku baloni. Mindset agambye full figure kanai mali. Mindset. Ayagala kuwasa full figure. Mindset wapatulisha. Bapatulisha atayagala. Oyo mwanyinange babapatulisha. Mindset balwacho koma we Uganda. Wabula yaganye koma ngo tukuwase oli musajja mulungi. Wasibe bulate ekiddako. Uganda ng'enyuma lina sereka je kuwa president owulire. Tena akijja bulungi. kuliko kikumi.
Nze n'omufolo uno tapi. Zili bit kati mbadde mmali wonge. Captain Bello Okay. tapi skuna bana bana. Banaye embwa ekyanywa olw'okubumu mujja mugirindamu. Anajagala. Bana yo gamba embwa ogireete. Lwaki oli mulavu n'embwa yange nga nze nyinyi ndi wano? Aha. Bwebwa bali. Ogwotya mulavu n'embwa yange nga nze nyinyi Embwa bali ndi wano. mugisiikira. Mulaba enkwe? Bwebwa bali wadde obutwa. Nga bagiyiseewa. Erina security. Embwa erina omusirikale tojja ng'oduma. Tolowooza nti nyangu yakutta. Embwa erina Sharifu mulamba. Aha. Akedde gitwala mu supermarket. Enamba ngikuteereddeko sweetheart Yes, shopping. yiyawo enamba wansi. Gibongere eva ku banaku. Abasawo enamba bagagga. Enamba eri 0705 30 45 27 0705 30 45 27. Esther, how much? Sweetheart, tutandika ku mutwalo 8. Tuna facials ez'omunana, tuna facials ez'okuminebiri n'ez'ekuminetaano. Facial y'omunana eba normal facial. Ey'ekuminebiri mubeeramu brightening facial, mubeeramu anti-aging facial, okukaddiwa amangu mu kugobe, mubeeramu hydra facial nga gwe skin yo eri so dry, then ne mubeeramu nano infusion facial nga skin yo eri oily, very oily. Netubeeramu ne customized facial kabaka mutwalo 15 ako ka involving all other facials. Then omuntu atayagala kukozesa chemicals on your skin, tubasobola okukozesaako organic facial eba ya mutwalo 13 gyokka. Kansuubira ontegedde. Nawe ati ontegedde, contact me on that number. Enamba yiiyawo eri 0705 30 45 27. Bane efuufiga tali ku looni. Mukyayeekolera ssente ze. Junior mirundi Junior tojja. Wano si walooni. Tebawola tebaazika. Tebawola tebaazika. Nenga mutapinge ku screen sibalaba nga mutapinga. Njagala tuweze 20. Njagala tuweze 20 ku account ya full figure. Mutapinge bannange. Mutapinge ku screen zammwe. Tusanga ku Mabilis Complex level 7 room number 833. Ngoyagala okunyirirako okutuukako ku full figure. Jangu buzi wano ku Mabilizi ofune bino ebintu oba n'emirembe ennugu ekuvaako. Lwakifuufiga tabeeraga. Wojjeko ennugu. Ate ne munange ffe tuli mu kusoma. Leeta omwana wa ate nga tusomesa ne bino ebintu oba owulira ng'olina passion mu byo, owulira oyagala kusoma facials, oyagala kusoma body scrub, oyagala kusoma abate bakola massage, oyagala kusoma makeup, oyagala kusoma hair dressing, nawe kubakoye ennamba eri 0705 30 45 27 0705 30 45 27. Naye bantu bange sibalaba nga mutapinga ate bana batutikkira nga mukuba emimiro. Bagambe. Bana batutikkira tusomye tuyize tufuna diguli. Katuyina diguli. Diguli zinaabaziyita. Nga mukuba emimiro mama nnyo. Bali eri bakolima. Musoma baseka. Tusoma museka. Muli bakukiraba leero. Naye kati embwa bagitwala wa Esther bagikole facial. Bagisala ebyoya. Bagikomole ebyoya. Ebiri my dad sana egene tuke mu Christmas zone nga no bode gambayo. Akatabo kalabe ekituufu tolabe bubi weekali. Akabanja kaakane wano kankatereza. Akatabo sikalooni. Sakafunira koloni. Akatabo weekali ku gadi. Sakafunira koloni. Buno bulamu. Vakwaba basomera ku basale basombowa. Akatabo era dako muyinza okukabba ate akatabo kaki nga bakolako. Abasomera ku basale mutukoya mwe mubuuza akatabo kikakola. Buza atasomera ku basale. Bakabeere wano kumpi. Yali alumirwa sikulu fees amanyi lwaki nkabina. Kakati munnange gwe wasomera ku basale sente zaakuluma. Sharifu wali. Embwa yogadde egenda kumunywa kyaggulu. Yanywedde splash ekyemisana. Embwa erina mu kunywa Red Bull kati. Read the comments. Okay dear. Naye wawo comments ezimu ze sitasoma nze nga sizina answer zaazo nga zitaga. Jennifer tumwagala nnyo n'embwa ye naye abaagala nnyo. Yes, for bursary students. Bursary students, you come and we talk. You contact us on that number. Tukubira kwa number is 0705 30 45 27.
0705 30 45 27. Echi. Tetamu. Tetamu. What is MTV? What is Kabul? Wi-Fi edisaidiki. Mwataddeko Wi-Fi. Akatabo ko tekavaawo kaako. Akatabo bwe kali ku kido. Mwanafu yategeera hamu ye yamutegeera wali ali kusoma akatabo nkyafumintiriza akyafumintiriza nga we bamukolako wano aveewo nga bulamu katabo bulamu tuli ku mabirizi fufiga embwaye n'akatabo bali ku mabirizi complex bonna tuli ku mabirizi complex level 7 room number epitherapy bakiyita as a skin therapist. Yes, a number for it is 0705 30 45 27. 0705 30 45 27. But the time tapping I could screen. Okasomera wano. How much is makeup lessons? I'm a hairdresser, 21 years, but I want to learn makeup also. Makeup to now short courses zibaza mitwalo 3 neze mitwalo 5 for 2 months, mitwalo 3 for 1 month, mitwalo 5 for 2 months. Ne myaka jam to contacting on 0705 30 45 27. To now short courses ne courses ezadada zogenda kufunira ko certificates. So you contact us on that number 0705 30 45 27 to know more information kwa kyogenda okukola mukwano na cost gyogenda okukola buli course ya mitwalo 3 omwezi. But they ku TikTok, yeah? Queen. Comments nice. Okay. Ati wano nze ndaba tebamulaba. Alao mbaleke bafe bakola mpana ffe tusoma tunyirira tuyiga abaana avaawo nga batuwalana bana batutikiranga mukuba emimiro ate abaavu baba n'entondo kyova basigala kuleva emu nekimutwala maaso bakimanya bakozesa byuma si bamanyo nti bangalo zokka n'ebyuma byonna weebiri ebikola ntabiraba bibyo si be bali abakozesa obusenyi baba bakozesa obusenya bwa fashion eh mazima
Mbadde sikimanyi. Baba basokola nnyindo. Obuuza. Baba basokola bukakampa mu nnyindo. Eno wa Esther. Ba Mrs. Esther School of Beauty. Hey. Asomesa. Mugubire eyo mbenge bikulo byente. Esther, skin therapist. Esther, skin therapist. Byebyo. Tebatukoya bakubana. Kabaddire mbanjooza tukasobola. Tebakategedde. Skin therapist. Njaka baddiramu mu maaso awo kanjike. Esther, skin therapist. Balivuye kusanga It's too hard to live in two separate worlds. Bakatemeuta. Ankunda. Ankunda alinga muzimu kati yakajjemu dda. Oli lubaale w'eggulu. Abeera ggulu. Lubaale w'eggulu. Ankunda lubaale w'ejjuba. Muzimu. Eno yegomba okunyumya ngazi. Kemebe okujja wa Esther. Bajja kutya. Linda kwe. Kanyiro katandise. Osanga oli alina bina makula. Ali eyabona azunga. Akyanoonya buloobo. Otowaana ki? Najja kuwona. Okuddamu Nina yakoze. yakonekitinze kuzibiza. Baganda okugula kisembe. Bwebeetambula bagisongezo. Enenge sotambula. Wi-Fi yenye. Lubaale w'eggulu. Bakuba Alikuwa mbali kuswahaba. tapamayo. Swahaba mutapama mu kyuma. Ekyuma tekijjaamu bbina. Ate buno obukiwe bakutaddeko manzi. Ali bulala. Obujogoli buli wano. Gwe kyomanya ndi bulala. Gye bayita Esther skin therapist munnange. Kati abaavu bagenda bamutaddeko ebizungirizi. Aliko ebizungirizi. Amanyi ogenda mu nnyonyi. Babiraba mu firimu. Amanyi ngenda ku mwezi. Sigenda ku mwezi. Ojabe. Sisobola kukkiriza kaddiwe. Ojja kufa n'obukadde. Obutwala bwo leero busigala. Mumere enkanyinya zammwe naye wano nga Esther wali. Ojja kugolola emba paka lasiti. Oluba lufunidde paasi. Abaavu mwakunda. Basire kwinyi munguddeko. Oluba lufunidde paasi.
njagala afumba oluboolo. Ettama liiryo muliraba lidda buto. Temunnuma ettama nga muliyita essavo. Ndaba munnenje. Mwana kuba erinnyo nga lirabanga essavo. Neko kanetwa kali bulala. Mtu akigambye ddala enterere. Request nga nnyingi. Enkovu mukwano tuzikolako abaddabuza ku nkovu. Enkovu tuzikolako kuva ku mitwalo 10 paka ku mitwalo 25. Sinzira ku bungi bw'enkovu z'olina na skin type y'omukwano. Considering nene twakambinyo netwakambi Fango ni maza ali wano bamukolako. Fango ni maza baleke banyiige basire kwini mutuguddeko alla simba mulina embalabe n'ensumbu Kale. katugolole embaza okulu munatuli Abajja kukima entumya omuwala. Essimu ye kwa Akatabo nga kabaluma. naye nga temwogera. Dala nga kisosikunda maaso. connectinga. Nene connectinga. Omukonya. mirundi jini atojjao ne busibi aloni loni bajiwa abagole bokka abagenda okwegatta